eyaliko Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago era nga ye President wa People's Front for Freedom PFF akwatiddwa okuva mu maka ge Wakaliga mu nsonga ezitannategeerekeka. Kigambibwa nti Lukwago yabadde alina okulabikirako ku TVM okubaako ensonga za ttaanya wabula n'asalawo interview eno gikolera ewaka okusinziira ku bavuzi ba boodabooda abasimba ku muliraano gwa Erias Lukwago bagamba nti baalabye abakuumaddembe okuva ssaawa 12 ez'okumakya mbu bano baadde emmotoka ekika kya drone ng'emu eriko namba plate ate endala nga terina era nga zititsa abantu abakunukkiriza 8 ng'abamu bambadde yunifoomu ate abalala nga bambadde ng'abantu ba bulijjo. Finally, drone emu erabikiddwako nga eyingira munda mu kikomera kino era nga bw'olaba nti kati SFC yeri in charge of kikomera ba maka ga Lord Mayor Erias Lukwago. Embeera yejolaba nga kati drone eyingidde munda maka ga Lord Mayor Erias Lukwago. Drone eno teriko namba yonna naye ng'ogiraba nti etekinga position wadde nga ate ne wabweru wano waliwo endala ate egezaako etekinga position. Singa yabadde ayogedde naffe. Nga bwe mbadde nkunyonyola baabo bamaze okumuyingiza drone eri eyingidde munda gyegambye tabaddeko na number plates. Yembeera eri wano mu maka ga Lord Mayor Erias Lukwago. Njagala mbe nga kutegeeza nti okyogera oba okola coverage nga bwewegendereza nga bw'olaba Lord Mayor bamutute mu mmotoka ezo z'olengedde. Maka ga Lord Mayor Erias Lukwago gayingiddwa bayingidde munda nga balinye bulinnya ekikomera amaze okukirinya embeera eri wano ewa Lord Mayor Erias Lukwago. Mukyala wa Ssaalongo Erias Lukwago Nnaalongo avuddeyo n'avumirira ekikolwa kino ekikoleddwa ku bba era n'akigeraageranya n'omulembe gwa Amiini. Kama nti muhoza kandi yamwina tutuuse endowooza okuwitness nga kye tutalabangako ebintu bya Amiini tubadde tubisoma busome mawulire. But I think this is Amin regime regenerated through Muhoozi. It is really bad. It is really bad. Bwabanga alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda tufuga bwati. Already we are saying no. This is not how we are going to run. This is a lawyer, a respected lawyer. Atayina kintu kye yali aganye ku respecting nti ne bw'oleeta summons n'omuserving akeera enkya na reporting. Lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu bisenge talina kye yabbye temamukutte nti oba ya I don't know. Ye looya wa Erias Lukwago Honorable Sseggona avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno n'agamba nti guno omuze guluddewo era mu Uganda muno tekyali ali safe. Anokoddeyo n'abantu ab'enjawulo abazze nga bakwatibwa nga n'abamu bali ku mirimu gyabwe. Ng'omuntu akubiddwa mu maaso ga mukyala we n'abaana be
nga n'ensonga tebagiwa buli muntu asobola okuteebereza mbeera kigyalimu. Naye kugambye nti kino tekigenda kukoma kuffe ba civilian obanga General Tafiire Alajana nga yabadde Minister wa Internal Affairs nga yaliko Ssaabakessi w'eggwanga nga be bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko okuggyako gavumenti eyaliko nga bagamba nti emenya amateeka ne bakugamba nti General Birungi ali mu kaduukulu Kasenyi okumala emyezi 8 ne bakugamba nti n'amanya bamusiba weeks nga tebamuvunaanya oluvannyuma n'afukamira ne bamuta. Karuhanga ali mu kaduukulu okumala emyezi 8. Ani gwoyinza okusuubira nti ali safe? So tetuyinza kubeera awo okukemebwa kulowooza nti Lukwago ali safe kubanga naffe abakyali wano we tulowooza nti tuli wabweru tetumanyi oba tuli safe. Tugenda kukola ekisoboka mu kunoonya, tugenda ku reportinga ku police omusango gwa kidnap nga bwe tusaba. So ku lw'abanywanyi be, mikwano gye ne family tuli bennyamivu kubanga tetulowooza nti alina omusango ogukozesa kino. Lukwago awozeseddwa mu kkooti emisango egisukka 20. Tekuli musango gwali gumusinza. Ekyo kikulaga nti abamukwata ne bamutwala mu kkooti be bamenyi b'amateeka batyobodde eddembe lye okumala ebbanga ddene. Tewakyali muntu ali safe, not even professionals. Nalaba Caleb Alaka yagenda okukyalira client we eyali speaker wa Uganda. General Muhoozi n'ateeka ku Twitter n'agamba ono anoonya kipozi naye anoonya musibo. Nenzijukira Elias Lukwago ne Caleb Alaka bandeka mu High Court nga tuwolereza Dr. Besigye 2005 ne bagenda okumuwolereza gye bamuddusizza mu court martial nga nze ndi ku bail application eno ne bamuddusa eri bwe bamutuusaayo nabo ne babaggalira. Nengenda okubajjayo mba nakogera ebigambo bibiri omulamuzi n'angamba ntuule ow'amagye tumwine nentuula. Honorable Samu Njuba n'agamba eno Kangaroo Court tumwine n'andagira nsituke negatte ku baklayant bange mu Kaguli. Kwegamba tewaliwo muntu ali safe. Tuli mu nsi eyawambibwako Ssaabalamuzi, Chief Justice w'eggwanga n'aggalirwa n'abuzibwawo n'okutuusa olwaleero tetumanyi. Eyalaba ku musota ne bwalaba omuguwa adduka. Tebatuwaliriza kudduka mu nsi yaffe, tujagala. Ate ffe tukwata tugondera amateeka. Abamu bagamba nti obuzibu bwaffe tetugondera bantu basse kinnoomu. Naye ekyo si kyatteeka. Tujja kugenda mu maaso okugondera amateeka naye nga tuwakanya ebikyamu. So ne bwe kunaaba okubulawo kwa Lukwago tekujja tukkirizisa bikyamu nti bituufu. Ate ye General Muhoozi Kainerugaba asinzidde ku mukutu gwe ogwa X n'awandiikako obubaka obw'enjawulo nti nkutte omusiru era mutute mu basement, ono ajja kuyiga Luswayiri. N'ayongerako nti omusiru tukyamuwoominga, ebifaananyi bye bijja ssaawa yonna. Yeefukidde emirundi 3, yeetaaga pampa. Mbu yansamoninze oyogere otya ebigambo ebyo? Muzeeyi yekka y'asobola okunsamoninga. Omusiru ono ajja kuyiga essomo ly'abadde ng'anoonya. Gye buvuddeko Ssaalongo Erias Lukwago yavaayo n'ategeeza nti basamoninze General Muhoozi Kainerugaba annyonnyole ku bigambo bye yagamba nti ajja kutta Dr. Kizza Besigye. Akyatukalubiriddemu ye General Muhoozi Kainerugaba banga tulina okumufuna mu buntu wali naye
weewa okumusanga lukyali Busozi Kambala tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala obbaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General ye alina okwewozaako ku lulwe bano bawaabirwa ng'abantu Muhoozi avunaanibwa ebigambo bya zaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutije guli eggulu n'ayogera bino ne bino kati ebyo tebirina okukwataganira n'ofiisi ya Attorney General bino yabyogera nga ye era tumwagala nga ye mwepapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye mu bufunze tukyali ku muyiggo gwa kulaba nti General Muhoozi tugenda kumupapula zino osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire n'oba n'omuwa ne WhatsApp kkooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita bulutiki ngeri n'alaga akabulungi azirisiriza naye kakati nfula batamanyi essimu ya Muhoozi nga WhatsApp twali tunamuweereza tutya kuba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tulina ogiyiga bwe tugifuna tusiyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyizze yonna waayo nge tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakubo amalala wegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire. Ye omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke avuddeyo n'agamba nti ntayi ebyokukwata Erias Lukwago abadde tannabitegeerako. Somebody has talked about the arrest of the Lord Mayor former or emeritus Honorable Erias Lukwago. I'm not aware, but in the event that I get more information about it, we can always share it. Yeah. Bo aba PFF Erias Lukwago bakulembera bavuddeyo nabo ne bavumirira ekikolwa kino nga bagamba nti mu kifo ky'okugoberera amateeka gavumenti esazeewo ekozese enkola eya kinnamagye okwetangira ensonga zonna ezibavunaanyizibwa ku mateeka n'okutuga amaloboozi aga demokrasiya ag'enkyukakyuka. Era ne bagamba nti bongera okusindika obubaka nti teri kutiisibwatiisibwa kwonna kugenda kubazza mabega. Aba FDC Erias Lukwago mwe yava okwegatta ku PFF nabo bavumiridde ekikolwa kino ne bagamba nti bawakanya ne sekuwakanya okukwatibwa kw'abantu okutaliiko nsonga, okuwambibwa n'okubuzibwawo nti singa alina ekyokuddamu bandimututte mu kkooti amateeka ne gagobererwa. Ate yakulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye avumiridde ekikolwa kino n'agamba nti ategeddeko okuwambibwa kwa eyali Lord Mayor Erias Lukwago ng'agezaako okutwala summons eri General Muhoozi Kainerugaba. Era General Muhoozi Kainerugaba yetaddeyo n'ekifaananyi ng'alinga alaga Erias Lukwago nti ali mu basement. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.